Beats on the beat. Nkolanga Kadaama ekinkozesanga Kadaama kubanga nakowo okudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba ngano musala wafumbye bulungi ndowooza mbegera kawunga ako ndyeko ndowooza ontabulye ne kakyali wekali ntabulya kakyali oteekeko akajani akadalasini oteekeko akajaja ne kasukali lulyeri sukali gwompa wabula sukali gwompa nyiza ompa akajiko kamu ulinga apimirako omwana so bampita basena ku jingo sukali nze amugula kitegeera ekyo mpa sukali ngawe mpa jiko nga 3 kitegeedde ekyo bebi wa so okusirika bwe ntolaba ndi musirwe sinakyogerako ekyo watandika ddi olidde n'amanyi oli mu kusokoola ozondageko kati weeyogeza ekiwunga nkole ki oli wampa jinkasamanye emu oyogera nkole ki njogera bwentyo watandika ddi kyenkubuza watandika ddi n'ogenda n'ogulira mikwano gyo ne muli embuto ne mubegeeza ng'omwana wamulese mu nju watulese tulina yadde ekyokulya naye musajja gwe muli oli muki muli weeyita ki muli oli muki okulodda buto oba okulodda waggulu bwe mbanga sinakula nfukirira nkule nkufukirira okule nkufukirire mu ngeri ki kwegamba wewasala enviiri ez'abaana abato abavubuka abayaaye ko gwe kukolera eddala eby'abayaaye n'ebyokuwasa waali birekedde ddala napito nyingira nkuyingira ntya otandise nkulaba ova waneeno ku mukono kati oyagala kunnyingira ddala ne mu mpala otuuke kati obadde oyagala kundaga nga bw'okkuse ani abigambye kyogamba eyo gy'obadde ne mulya ne mubwegeeza okomyewo tokkuse nkubegera ekiwunga ekikalu kyembanku waffe kye tuva okulya oba obadde oyagala kummanyisa nkitegedde bulungi maapita singa nva wano neŋŋenda nendi ewalala tonyiiga lubowa nkugamba bino ebigambo lwaleero oli waddembe okukola kati kyoyagala oli waddembe okulya gy'oyagala okulya kubeera ova kulya si bwe kiri tova kulya oba byenjogera olowooza ndi mu kwejegeza bwe ntyo tova kulya ale nogwe nkusaasidde kubanga wandibadde ompa nnyo n'ekitiibwa neebazaako kubanga nze ntambudde ndabye mikwano gyange abasajja abalala sente bazoonoona nga bagulira bakazi singa onsanze wali eri ku monalisa nga ntudde nguze ekyenyanja ekinene n'omukazi wandiwulidde otya nebaza nti nze sente zange nzirya na mikwano gyange emikwano egiri mbeererawo okitegeera olwo abaana ababo emikwano gisinga abaana abali mu nnyumba gisinga omwana omulwadde akugayako mbwenjala emuluma lindako wabula mu basajja sikulabanga ndi wanjawulo oli wanjawulo kyokola byokola bya kisero tolinaamu yadde leero wandibadde okozesa omukisa gwonna gw'olina onnangira byonna by'oyagala biggweyo nkuwadde obudde ompadde obudde naye nga bwondeetera n'emmere ndye naye nkugamba naawe weetereeze ondaba maama pita waabwe nkugamba ebigambo bino naawe weetereeze kuba wooteetereeza ate ŋŋenda kyuka empisa ze mbadde nkulaga olya nti otera n'oŋŋamba nga wesikulaga mpisa wesikuwa mpisa baneiba bawulire balowooze byoyogera bye bituufu akatono ke mbadde nkulagako kagenda tuuka nga tekakyaliwo kuba kyenkoze nkikoze ekimala kimala omanyise makula tulina okuba abasanyufu nga bannaffe balina enkulaakulana gye batuuseeko.
naye ate okumala galya ssente z'otamanyi gye ziva si kirungi. Omusajja yagenze eggulo n'atugulira ebikoko, n'atugulira empuuta, soda, buli omu n'amulekerayo emitwalo nga 88. Lubowa ssente ezo azijjawa? Ajjawa ssente? Nange nabaddeko awo nenkyebuuza nti ajjawa ssente? nti ajjawa ssente. Walabye essimu gy'akwata Lubowa eri mu ssente mmeka ey'oba olawo? essimu ya bbeeyi eyo. Essimu ya bbeeyi. Va ku ekyo. Omanyi gwakwanye ssente z'amuwa? Amuwa mmeka? Omuwala gwakwanye Amuwa mmeka? atandikira mu 8 ku mulundi ogusoose. Lubowa tabeera omufere. Nange neekengeddemu kubanga asobola otutwalanga alina ke yayogedde akantiisizza yagambye nti nze ssente zange nzikolera mikwano gyange. Kitegeeza omuntu watuukira okumma omukyala we wakasente famire ye n'aziwa mikwano gye abanga anoonya be banaamusiba naye singa ziba zizizza omuzigo ayinza okubabba obanga mufere najja atuliisa ssente ze tutamanyi gy'azijja n'atuleetera ebizibu oba n'otusaddaaka lwatazisa mu famire ye n'aziteeka mu ffe. n'aziteeka mu ffe. Tuyinza n'okubanga ffe ensonga lwaki tetulina nnyo ssente kati nze nnoonya ssente ze nteeka mu music wange siziraba. Oyinza okusanga nga ebyamuwa ssente bimugamba nti genda ofune bw'okola ki bw'okyamusaamu buli waatusanyusa ffe nga twongera kwavuwala ye ng'emikisa gyaffe agitwala nga agaggawala. Kituufu. Wana ennaku zino nange ssente zimbuze. Ogamba nina ssente? Omanyi gy'abeera? Simanyiyo naye mulaba we batundira baatule ng'atuddewo. Awo waakolera awo waatula ffenna we tumanyi. Naye nga bizinesi ye naye kayiye kubeera nze we mulaba buli saa musanga awo waatundira baatule naye tetumanyi gy'abeera lwakuba kati oba oyo oba abeera muyenga. Wakati abantu abalina ssente bwe ziti ezitaggwaawo ayinza obba abeera muyenga oba ggaba oba bbunga. Lubowa abeerawa? Kubanga kati embeera ze za kigagga nnyo Kigagga. naye kati tulina okukola okunoonyereza tumanye Lubowa abeerawa. Ssente azijjawa? Mulimu ki ogwo gwakola ogubeera nga gwo guvaamu ssente z'osobola okugulira banno n'obagulira gwe buli lw'obasinkanye n'obagulira n'ofissa nawo n'enki ezigenda obbaliisa. Akolawa gwe n'oba nga owa abantu ssente tezikuluma. Tulina onoonyereza kubanga Lubowa ayinza omumala okututeekamu ssente ezo ne bamukwata ng'abadde nga mubbi naffe ne batusibirako kyokka nga ffe atuwaako obutini ffe atugulirako nkoko atugulirako byannyanja atugulirako mpuuta naye ne batusiba naye tulina okwebeereramu. Wali olabyeko oyo omusajja ekiro? Lubowa nsimulaba nko kiro ekimala owulidde ssebo kyekkoledde nkikkoledde akamanyiro kakoze buli kimu okikoze kyoyagala kyonna okikoze amaziga nga kaabye naye gajja kukala. Okimanyi n'akatini k'obadde okola kabadde kanyiiza nnyo. Kaakati kyenkuwa amagezi n'akakatini k'obadde okola kijja kuntaasa nnyo singa olekerayo ddala. So kati oli awo weewo kale obadde okola kaliwo akatini k'obadde okola amanyiira. Oli awo otadde byuma ku matu olinga embwa zino eziyigga omanyiira. Kwegamba watandise n'okuyingira mu ntambula zange. Nze neewuunya. Nvudde eri ndi mu muudu. Ndye kamereko. Omanyiira. Naye obeera otya mu banno? Ne mu banno bw'otyo weeyisa? Nsomesa neeyise nti. Yenna ne yeekaza nno n'alowooza byayogera binyuma. Njiira amazzi kale mbe nga sikaze ontobye. Kola bw'oti okuva n'olwaleero. Kooliddamu okuŋŋamba ekintu kyonna kye nakoze. Ne bwe naaba mpise ku kkubo wali eri n'enfukawo n'enzija n'oŋŋamba Lubowa wafuse wali. Kendi ne bwe naaba nkoze eki nga nkyamye ku dduuka n'enzija n'oŋŋamba wakyamyeko ku dduuka. Okitegeera?
nja kukukuba nkujjemu amannyo, nja kukukuba otandika olowooza oba gwe gubawadde ssente oziwa abatalina. Nja kukukuba weerabe ng'oli mu paalamenti oteeseza abantu. Nja kukukuba olabe abazungu okitegeera nga banywa caayi. So badde nkusaba kola bibyo nange ondeke. Simanyi otamidde waguze kuba byoyogera mpulira tebikwatagana. Ojja kunkuba ondabe mu paalamenti nga nkola biki? Lubowa wegendereze. ate gwe kikazi gwe luli eri weebaka n'ozuukuka n'otandika okuntunuulira kati ompooninga. Nankutunuulidde. Gwe yasooka okwebaka neweefuula nti weebase nnyo n'ofuluuta nembulizaako. Ngenda okudda engulu nga ssebo wenna ontunuulidde eriiso ery'enkalakkalira. Nga nkutunuulidde ludda wanze nga saakulaba ng'ontunuulira. Oli musezi. Gamba gwe wali ontunuulira. Gwe musezi. Naye banne musajja gwe. Kyopulaani nga kyonna okunkola nkimanyi. Okitegeera? So kati kikole ng'okimanyi nti nkimanyi. Naye mbutuufu musajja gwe nkubulire. Ekyemmere kikyali awo tekinnatereera ate ogasseewo omuziziko omulala kiki? Kiki ssebo? Genda ompe emmere. Ate nkwadde eddakiika ezi ngenda kwefuula mbe nga sikyayagala. Saagweza kawunga. Mpa kyalo. Amazzi tewaabadde. Ogambye ki? Saakugambye onnyambe onkimireko ku mazzi n'ogaana. Saafunye mazzi sisobola leka mwana wo nga mulwadde mbungenze kunona mazzi sisobola. Kati nkomyewo ogenda oleeta amazzi. Nkugambye emuka ogenda oleeta amazzi wendi wano omwana sigenda musigaza. Ntunuulirako kyo yagala kunzita. Simala kati mbeera n'alukaida ewange. Tambula ogende ewamu bobo kati otandise kumpulaningira mipango. Mmanyire. Tubeera naye misana. Tubeera naye misana. Oba akola kiro. Akola kiro? Noba. Mirimu ki gye bakola ekiro? Tomanya. Mbaani abakola ekiro nga asikaali? Gw'olaba Lubowa afaanana okuba asikaali. Gwe wataba omubbi ng'oba akuba buyondo. Byonna bisoboka. Naye kati omanyi abantu bagamba ndaga gw'otambula naye nkubuulire gwe empisa zo. Kaakati kubanga muba mufaananya empisa n'oli gw'otambula n'ekitegeeza gwe bondaga oli nga gw'otambula naye empisa ze bwe nzimanya. Manyirawo naawe ezizo kuba muba muzifaanaganya kuba muba mwenna tukole research tunoonyereze embeera za Lubowa tuzimanye. Ate ekinnuma kyekino taliddako nagamba mbu nkola mulimu we guti oba ssente nazigyewo. Lwaki tatukonekitinga gy'akola naffe ne tukola ne tufuna ku ssente ezo? Va ku ekyo wogezaako ki omugamba ku ekyo ng'abuzaabuza ateekawo embeera omanyi wa bigambo bingi. Naye wali omubuuzaako ku gy'akola? Namubuuzaako awo naye ssente ng'oyina nnyingi kitubadde ffenna mu mbeera embi. Okikoze otya amangu ago? N'abuzaabuza biki n'akwata awo omusawo n'ampa ekyetaano. N'obivaako? Nembivaako. Neebuuza nasigala era ndimu akabuuzabuuza. Kitegeera. Azijjawa. Kati kye tugenda okukola tukole research tumanye Lubowa ssente ze ntuufu. Bwe ziba ntuufu naffe atukonekitinge. Naffe tufune. Tufune ku ssente ze. Lubowa tubadde naye wano tukola buli kimu naye. Okitegeera? Lwaki atuleka emabega? Atukonekitinge naffe tufune ku ssente ze. Ekyo kimu. Ekyokubiri Bukirwa ssente ze wazifuna. Gwe mazijukiza eryo erinnya n'entyamu. Omutima gukubwatusemu bwe njogedde ku Bukirwa. Olabye obulyaza amaanya mulya ssente z'abantu omuntu n'akwesiga gwe nodda mu by'ekiyaaye. Naye essimu kiri nga we naggamba waliwo eyakimpaddemu akamu ekitundu. Wagitunze? Nagitunze. Kati olabye otya? Wekakwata n'enkamuwa. Muyite ozimuwe. Mpozi wagamba nti wamulimba nti banka ye esasula lumu. Esasula kati muyite omugambe natuuse ku banka nga ssente ziweddeyo era ze babadde basigazza ze bampadde naye banka efuna ssente anytime
kati bwe naafuna sente empya nga nkola ki nga nkuwa sente naye zizino kwata zino era omuntu akamu ekitundu sente ntono omuntu abanga ayinawo ezo kitegeeza teyakubba nnyo ate teyakubba muyita omuweeka ezo bw'omala omulaga omukwano nga mungi nnyo omulaga omukwano nga mungi nnyo kuba omukyalo oyo omwetaaga asobola okudda ebweru n'akugaggawaza ate n'ekirala omanyi twebuulirire kati gw'oli munnange bwe siikubuulire teri agenda kukola ki kubuulirira bw'ofuna ng'omukyala asobola okukuyambako okuteekamu kasente muwembejje mukwate bulungi ate tomukola bya kiyaayi oyo omukyala muba musobola ofunirawo future sente bwazikuwa kola mu business mukukati singa sente ezo wazikola mu business nga muli ne bukirwawo mugenda kukiddako singa ndi walagamba otegedde ensonga eyo kati si kuteeka mu bano bajjeeni abakumalire ki ebiseera n'obudde y'ensonga eyo kale muganda wange ekyekyo kati naye kantambule mukko omanyize emba siina byakukola embeerako ku kyalo nga ntambulambulamu nange era ntuulatuulako wano naye ngenda kumulaba njogere naye obusente mbumuwa obwo Coconuts on the beat. Nkolanga Kadaama ekinkozesanga Kadaama kubanga nakowo okudaga kati bwe siikole malyawa nga temina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasiima kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji ekinkozesanga Kadaama kubanga nakowo okudaga bacunya Kadaama ne bavuma ne bakuba Kadaama musala baguma